tuli ku sulega nti mwanyi je wesiga eteba mu mulamwa emwanyi je wesiga antu mwesiga wana abantu ne bagenda baba kakati agamba nti tolifisa nampeera abanjuge baali bakazaako erya TN yali akolera mu office eddirira eya Paulo era naye yali yasoma n'afuna amabaluwa gaabwe ago ge bafuna agadigiri ago bayagafuna kati teyali muwala alabika obulungi ennyo teyali mubalagavu yali awaatyo nga bw'otomwetegereza ennyo oyinza okumuyitako teyali mulungi nnyo naye nga mukyala wa Simbo era nga musirise yali muddugavu kagongolo ng'alina ekyenyi ky'amasiga amaaso nga taagala mukazi amyuka amaaso nga gamumyuka kyokka nga manene era nga gakimbejja yali mulungi baaba kaakati ono Tolofiisa yali wa kitema era ng'alina n'akabina kyokka nga kaatereera ku ttaka nga ku ttaka ng'enje mu bulago yali yasiba ebiseera ng'ebyeggongolo ate ng'amannyo ge gakyakula mbazzi gaali munno n'omuzigo nga bw'oba teweetegereza obulungi nga gwandifuuka eddibu simanyi omukubi akafaananyi n'omulaba nagungi ono Tolofiisa nampeera kati olw'okubanga yali musirise abantu nga si bangi abamweyuniranga mu butuufu nga mu kutunula olukwakwayo ng'oyinza okumuyita ow'ettima kyokka abalugera baalutuusa nti mukadde taseka kubanga n'omukyalo ono Tolofiisa bwe wamugjangamu emboozi ng'afuuka wakisa omukyalo oyo yajjanga ku mulimu n'eccupa etawoza caayi ennaku zino ze muyita zi flaska era buli ssaawa 4 nga tafuluma ye nga bano abaleebuukana mu bugundi mbu banoonya caayi wabula ye ng'amunywera mu ofiisi omwo kati Paulo naye teyafulumanga ofiisi ye ku ssaawa ezo ye yasigala ng'asoma bitabo bye naye olunaku lumu aba akyasomanga bulijjo Tolofiisa n'akonkona ku luggi lwe olwali luzzeewo ko Paulo nti yingira Tolofiisa bwe yatuuka mu ofiisi ya Paulo n'amugamba nti nkuletedde ku caayi olina ekikopo kyokka tawooma ate atawooma muleetere otyo munno ate nga musajja etawooma obiwanga bakazi banno ko Paulo nti munnange ndaba kuki ekikopo kyo nnina ate nze munnange ggama enva ku lusegere okuva olwo Tolofiisa ono yeekazaako TN yatandikira ddala okugabirira Paulo ku buli lunaku era omwezi gwagenda okuggwako nga Paulo ne Tolofiisa omukwano gubasaza mu kabu enswa nnene era nga kacaayi ka ssaawa 4 bakanywera ku kikopo kimu nga n'abalabi batandise n'okubasongamu ennwe omanyi omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira so nno bo Paulo ne Tolofiisa balowooza nti ekyama baali bakikuumye butiribiri kubanga bwe waabangawo abantu nga buli omu yeesunguusirira ku munne nga gy'obeera nti baayombye dda wabula omuwala Namuddu ono yabalaba nti beesunguusula bukaba bwereere era Namuddu yabalaba kati Tolofiisa omuwala yalina omuwala enfiira bulago gwe baali baagala n'ennyo omu yekka nga ye Rebbeeka kyokka wadde teyamubuulirako ku kyama kino anti abasatu tobamanyi bwe basattulula era waliwo lumu yayagala okugguka mu bintu bino era n'okubuuza n'abuuza nti naye gwe TN omwami oyo Paulo ng'akutunuliza amaaso amagonvu kacaayi tekalivaamu ebirala ko Tolofiisa yaddamu kwesunguusula nakwewuggusa nti birala bitya simanyi no naawe Rebbeeka otandise engambo zammwe zino ze muzunziza kuno zomanyi sikolagana na baŋŋambo ogenza okulaba ng'oyo Paulo anjaamu ate omwagala ate omwevumisa ko munne nti kukujaamu kutya naawe Paulo mubi ko Tolofiisa kwe kumuddamu nti kale nno oba si mubi nnyo oba si mubi gwe naawe mufumbirwe ndaba naawe oli mukazi kakati Rebbeeka yalaba munne akaala amakoye nti
tulyoke tuwakanire baagwa nti erimu eggwako nga mukazi wattu yeesirikira. Wabula gwa mukwano gwa Tolofisa ne Paulo gwagendera ddala mu maaso nga bugolo. Mu butuufu abantu bonna ku ofiisi baamanya nti bano abagundi baagalana. Bangi ku bo Paulo bamweyagazisa naddala abasajja olw'okuwangula emmeeme y'omuwala omuyigirize ate omwewulize era ow'essimbo bw'atyo. Wabula bba abakazi baamusaasiranga busaasize nti musajja wattu nno oyo ng'alabye okutwala ogwo omutwanswangule mukazi muki babalaba kungulu mbu yali katulako ebisebuka. Mu kiseera kino Paulo yali yatuusa n'emmotoka Pijoti ezo zijjukira zimusonso ezo nno Paulo gye yatuusa yagisaba okulula ye yennyini n'agijjako akaveera. Yafuuka nno muntu wa bbeeyi nnyo era olunaku olwo lwe yagituusa abakyala bonna baagenda mu ofiisi okumukulisa mpozi okuggyako Lebbeeka baaba ye yekka kubanga teyaliiwo. Era olwamubuulira akawungeezi ako ne yeesuuliza ekizibaawo n'agenda eka wa Paulo. Kati aba asiibudde bw'ati nga ne Paulo ayimusa okumuwerekerako n'ampeera n'ajja. Ono yaani yennaani Tolofisa n'ampeera tieni n'ajja. Yajja tasalikako musale nga tasalikako musale n'akatono. Ate ne Paulo bwe yamwaniriza teyaddamu wabula ne Paulo naye yakona. Kaakati Tolofisa bwe yatuuka awali Lebbeeka n'amubuuza nti mukyala eyeesimbye ejjalinga omusezi ali amenvu kati osula eno olundabye n'oyimuka nze nno ntiira bwereere. Olwamala okwogera ebyo n'akyuka n'atambula mu kungujjo wuuli okutuusa lwe yaggwerayo. Bino binnyumira mwana. Kati mu butuufu Lebbeeka yatya nnyo n'akankana n'akwatibwa enkalamata ate naggwamu ekidumusi. Kakati bw'oba tolina kyokoze. Omukazi yalinga eyo waffe mu kyalo ng'agamba naggwa atalina musango na lwaki weepootinga. Kati gwe atalina musango lwaki weeripootinga. Omukazi agamba nga naggwa atalina musango na lwaki weepootinga. Kakati gwe ebidumusi bikujjira bitya nga tolina kyokoze. Mbwenjoka nezimutokota teyasiibula wabula yateekako kakola tondeka nnyuma ekiwummulo kawuwe ye Lebbeeka. Bwe yatuuka eka n'agenda mu buliri n'agalamira. Kyokka kasooka nga batugamba nti tetumanya lirira nnyina. Luno munange twagaane wa Lebbeeka ng'agalamidde obugazi ku buliri yajjira olujegere lw'ebirowoozo. Ebirowoozo bye byaddayo gy'ava ewa munankani ono gundi Paulo. N'alaba buli kimu kyonna ekibaddewo. Amaaso ga Paulo amagonvu era ag'ekisa. Akacungwa akayonjo Paulo ke yali amukamulidde. Paulo ng'atuddeawo ku lusegere lwe yalaba ekifaananyi musonso nga batudde bombi mu maaso awo mu mmotoka Pijoti. Paulo ng'amusaba emmwanyi ez'okuwongerera kapyata. Paulo ng'amukwata mu kiwato nga wamusembeza gy'ali era nga wamugamba nti tewaliiwo mmwanyi zisinga gwe kennyini Lebbeeka. Yajjukira era ye kennyini bwe yayagala okwewaayo Paulo bwe yamulalamiza amaaso kyokka n'agamba nti si kati mukwano tegeka olunaku olulala. Paulo yali asaaga oba yali amukema bukemi. Nandiki Lebbeeka yalowolereza oba tieni ono bino byonna yali abirabye. Wamma walina omutango mbadde manyi toyina mutango ne beweepootinze kyokka ate ku ludda olulala n'addamu amaanyi ndi nedda teyatulabye kubanga ebyo byonna twabikoze dda nnyo. Obwedda yeekweseewa maama eyo ate n'okumulaba mulabyawo ng'akyama ffe nga tuli wabweru. Kyokka muli awulira ng'asonyiwazibwa nnyo. Okusooka yali tavumwangako bw'atyo era yali tasuubirwa kuvumirwa musajja yenna. Yasunguwalira nnyo Paulo olw'okumusuulira
olw'okumusuula mu ntata gwe sitaani bw'akukemya omusanzeewa sigo bwe zitudde n'ogendayo twala eri gwe mukazi gwe Rebbeeka ate n'asunguwalira ono Nampiira simanya Nampeera ono Tolofiira simanya Tolofiisa yaani ye naani Tolifiisa ono TN olw'okumuvumira obwerere akuvumidde bwerere ky'owedda mw'erigomba ne musajja wa muno yali tasigudde musajja we mu ngeri yonna era Tolofiisa yali tamugambangako nti Pawulo yali musajja we mu butuufu ng'oluusi amwegaana ebyo bwe yabissa ku bbali ate ebirowoozo bombi ne bibasonyiwa ne yeesunguwalira yekka era n'atesa okuwandiikira Nampeera ono Tolofiisa ebbaluwa ng'emwetondera yeebuuza ekyamutwala ewa Pawulo akawungeezi ng'obudde bwali butagenda kukya nga nakyo takiraba ekyamukkirizisa okutuula ku lusegere lwa Pawulo nakyo n'akyebuuza era ne yeevaamu n'awandiikira Tolofiisa ebbaluwa ng'emwetondera munnange TN Tolofiisa Nampeera kubibaddewo olwaleero wakati waffe nze ne Pawulo naawe abadde sitaani akusanze wange akukema nkakakasa nti Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza era tusonyiwe bambi nze nagenze kukulisa Pawulo okutugulira ekidduka ate mu butuufu simanyangako nti Pawulo kintu kyo ate nange simusuubirangako kubabaze sula bulungi abaana ab'obuwala n'abasajja abakazi balina ebbuba waabalabye ani gwewandiikira bino sula bulungi nze Rebbeeka sitaani yatukemye yakusanzeewa wabula Tolofiisa Nampeera olwayisa mu bbaluwa Kajjampuli n'abalagirirawo mu bbwa n'ayomba nnyo mukyala ng'omanyi okuwandiika mbw abadde sitaani simanyi yakulagira okukwana basajja ba banno gwe tofuna babo ate mukyala eyayiga okuwandiika maama wandiika nnyo mbw Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza n'olwekyo amanyiira wabula abawala bamanyiira TN yeetolobojjera ddala okutuusiza ddala amatumbi budde anti bagamba nti siyombera mukwano ng'alina mingi era otulo twamubba bubbi kyokka era bwe yazuukuka era enkya ne lukoya yali akyaliko olwo musunguwavu era n'ateesa okuwandiikira Pawulo era ebbaluwa yagiwandiika n'agitwala ku mulimu kyokka ebbaluwa nga tannagiwaayo yasooka kwebuuza ku lukenge lukenge bakibangeye si bebengeye abo balukenge abo kati mwami Lukenge yali nfiira bulago nnyo ya Pawulo okusooka baali ba muliraano ate nga bombi bawuulu era ng'ekyeggulo baliira wamu baali mu myaka era gye gimu kyokka nga ye Pawulo yayigako nnyo era ng'omubwalaba omuwala amala kwebuuza ku munne mu butuufu nga buli omu ajula kubuulira ku munne ng'amira amalusu. Pawulo yali yabuulirako dda ku Lukenge nga bwe yali tafunanga ku muwala gwayagalanga na Tolofiisa ono Nampeera era mbunga yali ateekateeka kumuwasa ne Lukenge yali amusembye. Munnange bwe yamala okuyitira mu Lukenge ebintu nga bwe byali, Lukenge n'atandika okwekunkumula nti ulira abasajja, Pawulo ono nga musajja mubi, ayagala okukuleetera obulabe. Weewuunye Josi yaŋŋambaawo ebyekisazisazi mbugwe takyakwagala mbu era ye takyayagala bawala basoma nnyo mbu kubanga bafuga nnyo babbaabwe era n'okukwogerako n'ebigambo ebirala bingi nnyo Pawulo oyo bye yakwogerera, naye nze nali mbiyita bya lusaago. Kati wano Tolofiisa nangundi ono we yabuuliza nti bintu ki ate bye yanjogerako bintu ki? Awo ate Lukenge
n'amwetegula agala basajja basala bigambo sagala basajja bannaffe mmwe abasala ebigambo n'abalina olugambo ebyo ebintu newankubadde si birungi naye byabakazi sirungi musajja kuzunza lugambo lw'olwambusa ate gundi yakwogerako abasajja mulina okuba n'emmizi ng'abasajja era sagala basajja sajja oba kisajja sajja omusajja okuba n'olugambo jiba mize naye ate ndabanga tegisaana kolebwa basajja ate mukazi watudayiri eri leka kunzejja bigambo oliye munno nze oyagala kunsaka mu byange ndeka maama oli Paulo yewo naye Torofisa yerema yasembera Lukenge yali atudde ku ntebe n'amudde emabega n'atekako emikono gye egyali giweweere nnyo ku bibegabega bya Lukenge nga bwamugamba nti mbuulira bambi sijja kunyiiga kale nombuulira wano Lukenge yagezaako okumwesamulako nti munnange nzigyako emikono gya munnomba banno ba Paulo munno Paulo nze ndi musajja muwejjere leka kunkubira vvu munnange nvaako nzigyako emikono gya Paulo yakwata ku mikono gya Torofina gyali giweweera nnyo yali atidde nti oba oliawo Torofina ono anaamwesammulako naye munnange simanyi olaba sitaani bwawerekera kubanja Torofina teyajjako Lukenge ku mikono n'amugamba nti gw'oyagala okwesiba wekka mu buwejjere gw'obwagala ye nampeera TN ate munnange bw'olaba ako kakukabirako gw'oyagala waaki Lukenge kyava yeevaamu nattotolera TN ebigambo byonna bye yagamba nti ebifa ku Paulo yamutegeeza nga Paulo era bwe yagamba nti TN yali amweguya nnyo mbwera yali amububira mbwera yali yabuulira dde abawala bonna nti ye tayinza kuwasa TN mbu kubanga langi ye yali nfuuyire ate mwatugambye dda yali ya ggongolo ne ggongolo balifuuyira annange ate mbu nga mukazi mukulu nnyo akaza abakazi abakulu bo tebafumbirwe munnange banaaliira ku nkoliko biro byonna TN bwe yabyamugwamu maatu n'amalirira okuwaayo ebbaluwa eri Paulo ebbaluwa yava mu kuvuma Paulo n'emuziguliza yalaba empewo zifuuwa zizawuwera Lukenge kyava ayongerezaamu n'agamba nti era nze bannange neewuunya Katonda ko munne nti ate Katonda omwewuunyako ki kubanga mu mazima ddala batalina mannyo Katonda baawe ennyama kale omukazi omulungi nga gwe nze Lukenge waabwe bannange nakundi gwe nenkufuna esagala bisajjasajja nga bino birukenge nga Lukenge yeewuunya kubanga Katonda baawe ennyama ate tabawa mannyo kale omukazi omulungi nga gwe nze Lukenge waabwe gwe nandifiiriddeko obufiizi aba Paulo akujolonga bujolonzi nze akweyagalira ate Katonda teyakunjagaliza ebintu bya Katonda bino mwana nabyo bizibu ko Torofina nampeera nti Katonda yakugambira musula kye ya Bayibuli nti takunjagalizanga ngamba nti gwe tonjagala ye nampeera abakazi obalaba kyabava batuvuma mbuboba ogenda e Kampala omusajja nakugamba olagawa ngenda Kampala jangu omperekereko tudde mutundwe tudde mutundwe naawe nja kuvuga nkoze kale tugende mbubeeba abakazi bwe ulira nampeera Bayibuli yakisoma wa nti teyakunjagaliza gamba nti gwe tonjagala kale weeraba anti mwagambye dda nti ndi lukadde so nno maama bagigamba dda nti enkula embi ekaddiye ekirenga kito akazi nammwe temwagala kukula era emyaka gyo giba giraga wabula okujjako ki
abo balebeka bakako bo be bato maama abayonka Lebeka namulaba dda Lebeka namulaba dda nali oba nsunana mabere nali nsunana mabere nga Lebeka oyo bamwogereza nagundi gwe nakulabye wali ng'omuwandiisi atandika okukwogera amaaso agakumyuka oba muto gwe laba ayogera ku munnembu yamulaba ddambu nga asuna busunyi mabere mbonga ngono Lebeka bamwogereza naye nga baawukanye Lukenge yagukira wa munywanyi we Paulo n'abimufuuwa ng'omuwala bwali omunyiivu era agambye nti takweguya nti era siggwe mulenzi wekka olira abasajja bazunze ebigambo nabo ate mbu n'okumuka tommuka ko munne nti okummuka kyeki ate ekyo okibuuzaani nze mmanyi mabidde geegammuka oba geegatammuka naye eby'abantu obutamuka nze sibimanyi olwo lulimi lwammwe wabula Sseruganda neewuunyiza obujoozi bw'omukazi oli kubanga avudde mu kukuvuma n'akwanika bwanize ate nno akuvumiremu ffeffeka basajja banno naye mulujjudde lw'abakazi nga naawe bw'olumanyi bamala nno baseka okufaako bufi nga nno wali Nambwere Nambwere oba bannanga omuwala oyo wamukola ki ko munne nti ani ko Lukenge nti Nambwere alabika nga muli kabwanango ko munne we yabuuliza nti naddala omukazi ono nantolofiino simanya nampeera zakako mukolere ki nekyawe ngende mukube mugirejire nze yenna ko Lukenge nti ng'oyo okuba waaki tomanyi kuwandiika ko Paulo nti bwe mba mmanyi ko oli nti olimba naawe bulaaza nze mpa obuyinza nkubagira ebbaluwa onoolaba temusudde n'eddalu munnange okugenda okukakkananga Lukenge ebbaluwa agibaze era yali esoma bweti TN ebbaluwa yo nagifuna naye mwattu ogenza okulaba nga naawe osaanidde okunyimirirako era ddala tomanyi nti mu butuufu nze nali neefeebezza bwefeebyo okukwagala era mukyala osuubira okufunayo omuntu eyeefaananyirizaako nange kale bw'omufunanga ontegeezangako ng'oyisa obubaka mu Lukenge nange ndikwagaliza emikisa nze Paulo ebbaluwa eno olwaggwa okuwandiikibwa Lukenge yadduka zambo alaba kasajja kano we kafudde kakalimingo bya kasikwira yadduka zambwa era yaggukira wa TN yagenda akwongeriza nti nedda bannange nze simanyanga nti abantu tebategeera TN kwe kubuuza nti ate ekiki ate ani atategeera mufunyeeyo omuwala n'abayisa obubi ndaba mwali mulowooza nti nze mubi nzekka kamukaabe yali akyeyongera okubaagaliza ebizibu Lukenge kwe kusekamu ekiryazamanya nti abeera nno mukazi wabula ono Sseruganda Paulo mbu nno awandiise ebbaluwa yiino ng'akuvuma mbu tewamusaanira mbunoonya abalala leero olinga omugwi w'eddalu mbu simanya biki mbulowooza ggwe mbulowooza oba abalala mbugwe gwanoonya oba abalala banaakunoonya ye banaakunoonya nga nze omubi munno Lukenge yeeyogerako bannaye nze mbisomye obubi ye nga bakunoonyeza wa nga nze mubi munno ntunulawa Lukenge asuddeyo ekigambo ko TN nti oba naawe onoonya bayonka wabula Katonda mponyeza ogusajja ogwo si ye mwavulunkupe si ye yeepanka si ye kalittima si ye atunulanga ogutemu nguwonye kyokka oluvaawo n'amusaba okumuddira ate asobola okumuddira ng'amwogeddeko bino byonna Abaganda baalugera dda nti omukwano masavu ogali agakyayokya nti ate
akwangwira naawe omwangwira empogola we yasizaawo ogisusira. Era kino Lukenge yali akimanyi bulungi, yali takkiriza munindirize yassa Semitego. Bwatyo ng'amaze okupasula mukyala Nagundi ono, omukwano gwagenda mu maaso nga bugolo. Era Lukenge yasaba TN amugye mu masiga. Olaba abasajja basiguze baateesa okugenda mu bakulu. Mu ngeri eya bulijjo Lukenge yandibadde asaba Pawulo okumuwerekerako, naye olw'ensonga ye yennyini ze yeemanyidde mu ndaaye ne munywanyiwe ono teyamutegeezaako. Era abantu abamuwerekerako yabawakankula eyo bunaayira mu kibuga. Kyokka bye ebyobuko byagenda bulungi, wabula mpozi Senga Perepetwa abangi gwe baali baakazaako erya Muzeeyi Petwa ye yali ayagala ebigambo bwe yali ng'agezaako okuddaabiriza Lukenge, nga wayiseewo eddakiika ezitawoza na caayi ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa. Muzeeyi Perepetwa ono yakomawo mu ddiiro awaali abagenyi, n'afukamira bulungi n'alamusa Lukenge omulundi ogwokubiri. Bwe yamala okumulamusa Muzeeyi Perepetwa Muzeeyi ne yeddaabiriza nga bw'agamba Lukenge nti munnaffe kulikayo emitala w'amayanja munnaffe, bannange mwalinnye ennyonyi. Omuwala yatubuulira munnange n'atutegeeza byonna nga bwe mwalinnye ennyonyi. Kulikayo nnyo taata. Ye taata ononsonyiwa, kankubuuzeeyo akaboozo. Eyo eriyo emmere, eriyo ku mmere munnange taata eriibwa mwalyanga ki? Naye muli bagumu abagenda mu butiti obwo maama. Eyo gye mpulira nti empewo efuuweeta ng'eyo omuggundu. Mpulira mbwe eriyo empewo enzibu. Ye taata, ate nga kitalo nnyo okufiirwa bwe muti ewa binoga. Nange era omuwala yatugamba ng'ate munnange obusobozi obujjeyo tubulina. Kubonaabona nnyo taata, kubonaabona. Kawala byonna yabitubuulira, naye nno ffe abakazi bo twafuuka dda balema. Maama, wabula lwa butatuuka emyoyo gyatuli eyo taata. Omanyi naffe eno eyewa binoga waffe nnyonnyo eyewa binoga. Era jjajja wa mukazi wo bwe baatembeeyanga endiboota ne jjajjaawo oyo kaawonawo baali bamukwano nnyo. Era kata Muzeeyi Perepetwa yali akyasamwasamwa n'ebigambo. Mwannyina kazaala Tolofiino ono TN n'amukomako nti baamaliza. N'amukomako nti baamaliza. Baamaliza tebanyiigira bamaliyamu. Mariya ono owookubiri ne Mariya eyazaala Yesu be yali ategeeza yali bamaliza tebanyiigira bamaliyamu. Wadde Perepetwa yali Muzeeyi Petwa, ekitabo ekitukuvu yali akikuba budinda. Ate era omusomi leka kulowooleza mu nsobi ya mwaka okulowooza nti Muzeeyi Perepetwa yali asembayo mu kumanya engero. Mu butuufu engeresa z'abajjajjaffe gamba nga akutemyako Muzeeyi Petwa nga zimusula ku mwoyo ng'olufuba, era yayimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi yogayoga mu ffumbiro. Kati ono TN Nampeera yassa ekikkowe era ne yeebazisa kitaawe amaaso. Kyokka omukulu teyabugumya na kifo mu ffumbiro, n'akomawo n'atandika okuddaabiriza era abagenyi n'akomawo. Musiibye mutya nno bassebo? Bulungi mukadde, gw'osiibye otya eyo nnyabo? Koye nti bulungi
bannange mukulike ekkubo abazzeemu buto wabula nze temujja kundeka wano ngenda nammwe njagala n'okutuukako ebuzungu eyo nange lwakuba nnamukadde naye ntuukeyokko nze ndi nnyumyaki ye muzeeyi pe twakomyewo ogwokubiri era omukulu yeeyongera okubeesabeesa abagenyi okutuusa omukolo gwonna jjukira Lukenge yali azze okwanjula TN omukolo gwonna lwe gwaggwa ng'omukulu ababeesabeesa mu ngeri eyo kyokka gwaggwa bulungi n'olunaku olw'embaga nga lwatuddwa bino byonna Pawulo teyabimanya nako omusajja atono akatono era oluvannyuma bwe yabuuza munne Lukenge lwaki takyalabika ye n'amwejjako nti owa nina ebizibu by'ekika ebintu bya Kiganda nnyo naye nze kennyini nze nteekwa okubyekolerako ko Pawulo nti mbadde ngamba nti Wambwa aludde nga n'ebigobero yalinga omulaguzi. Lukenge yayongera ennyo okwewala Pawulo era n'asaba n'okuwummulako okumala ennaku 3. Olw'okubanga Pawulo ye yali omukulu okusaba kwa Lukenge kuno kwayita gyali era munne teyamuliira mpinga. Kwe kuyitamu amangu ekiro ekimu Lukenge yaloota nga bamukutte ne TN. Omuntu taloota kyatawulirangako era olowooza agabaga kuli mu mutwe. Wulira bye yaloota mbu nga Pawulo abakutte ne TN z'akakozi no bannampeera abasikwa ku kutu ng'amugamba nga bwakutte n'embazi ate nga amuwereddeko n'embwa ate nga mu maaso jaddukira eriyo abayizzi nga bakutte emiggo n'amafumu era nga batayirizaayo n'ebitimba. Kaakati bwe yadduka aloota yali agenda okutoola mu kitimba bw'ati n'agwa wansi mu bunnya obuwanvu ennyo era olwo nga bali butoola ne Pawulo ate Pawulo yali mu bunnya. Lukenge n'akaaba nnyo nti tonzita awo yazuukukira naye yali atuuyanye nnyo era nga n'obuliri bwonna butotobadde yatya nnyo era n'akankana yakwata ku kapeesa k'ettaala ng'eno obutangavu bwe bugoba enzikiza. Lukenge yalaba ekintu waggulu mu nsonda. Simanyi olaba sitaani engeri gy'afumba era bannaffe mu abakkiririza mu bintuntu bino wulira embeera Lukenge gye yalimu naye nga byonna bireetebwa kutya kubanga jjukira yayanjulwa omukazi eyali owa mukwano gwe kati laba agalota agamujjidde mu mutwe kati bw'azuukuka yali atuuyanye nnyo era nga n'obuliri bwonna butotobadde yatya nnyo era n'akankana yakwata ku kapeesa k'ettaala ng'eno obutangavu bwe bugoba enzikiza. Lukenge yalaba ekintu waggulu mu nsonda nga kidduka n'ekizikiza. Ddala ekintu ekyo kyaliwo oba kwali kutya? Kyalinga akawundo. Yali akyewuunya ekyokukola yagenda okuwulira ng'oluggi lw'emiryango lwekaaka. Eyo n'ebintu byonna bireetebwa okutya. Sitaani alina engeri gy'atufumbafumbamu n'atusiikasiika n'okujja ne tujja. Kati wuliriza emboozi eno bannaye tuggyemu ekyokuyiga. N'alaba ekintu ekiringa akawundo mu nsonda ne kidduka n'ekizikiza. Kyalinga akawundo. Yali akyewuunya ekyokukola yagenda okuwulira ng'oluggi lw'emiryango lwekaaka ate nga n'ennyumba eyuuguuma. Okwo kwonna kutya. Lukenge yava ku kitanda ne yeekweka wansi waakyo n'amira omukka bw'emmiru n'awuliriza. Ensi yonna yali nsirifu. Lukenge yawulira ebbugumu lingi nnyo ate yo mu kitanda gye yali yenna n'atandika okubugujja. Era yagenda mu kinaabiro ne yeeyuwako amazzi amabisi. Yali ava mu kinaabiro n'aseerera n'agwa ekigwo semagwo. Enkizi ye ne yeekaaka. Awo yavaawo ng'abendabenda. Yali yakatuula ku kitanda enkoko esooka n'ekookolima. Munnange Lukenge waabwe enkeera obudde yabukeereza nkokola n'abissaamu engatto yogayoga wa Ssekikubo omugezigezi. Kaakati omugezigezi oyo Ssekikubo yatandika okutangaaza obuzibu bwa omwami Lukenge ono
mu galubindize. Era ng'amaze okubisengejja yabuuza Lukenge nti laba obukodyo bwa sitaani nga bwakola. Omusajja ono alinga mukwano gwo ate erudda muganda wo akwesimbyemu gwe ndaba. Omulaguzi atangaaza. Akuwalanira ki? Mulimu nandi kibugagga. Oba gwe lwakuba muganzi eri bannammwe. Ye ng'akuli bukiika. Gwe tolaba engatta eyo gyetunudde eyo engatta eyo. Ate ze ensimbi gw'oziraba gye zitunudde. Ko Lukenge nti nange simanyi musajja kyanjagaza. So simulinaako bbanja lyonna. Naye okuggyako abantu okulinga okulanga bannaabo obwemage. Ko Kalimagezi nti ate nno mukazi gwe ndaba mukazi banaba endoli. Olaba kinti ndaba sitaani ng'ava. Aleze sasira abantu abagende wa sitaani mbwa abakoleko. Kakati wulira bino. Bano bandaba sitaani ng'ava musimanya ndaba Katonda ng'ava mu ttaka simanya nga Ko Lukenge nti anti oyo gwannanga mbwayagala okumunzijjako ate nga mbadde ngenda kumuwasa. Ko Kalimagezi nti bwe kubanga kwagala kuvugula mukazi wo ate nga ayagala kumala kukutta yeerimbye. Yeerimbye. Ye takwana babe. Lwaki tabana babe? Neneewunya abantu abagende wa sitaani. Tebereza emboozi eno gyevudde mukwano gwange gwe yateeka ensiribazo wansi w'ebitando laba obulimba bwa sitaani. Ko Lukenge nti mukama wange leero nange abantu we batusubirira naye kati jjajja omusajja oyo mukole ndya okumwejjako. Mpa ku magezi. Kubanga singa kibadde kisoboka twandimugjeewo bujja ye Lukenge. Anti naye wuuyo talina kalungi katwagaliza. Bamugamba dda nti akukola obubi akwerabiza Katonda. Kose ekikubo Kalimagezi nti musajja wattu teweeruma lulimi. Oyo nze tayinza kunnema kujjawo. Ate waliwo n'ekirala. Nyinza okukuwa eddagala ne tumusiruwaza. Ne kifuukira ddala kisirusiru. Sinakindi bakigobene ku mulimu. Gana amagezi Lukenge yagasiima nnyo. Era ekikubansiko Kalimagezi yamusalira embuzi ey'ebitanga ne sseggwanga eya lujumba n'omusala gw'olubugo n'ettuli obutiko obubaala n'omutwalo gw'enswa entunda n'ensimbi eŋŋanda 11. Era Lukenge omusawo n'amuwa eddagala lya mirundi 3. Yamuwa ssekkoteka oyo nga waakusuula mu mulyango gwa Pawulo nga Lukenge bw'alaamiriza nti Pawulo nkukotese toddangayo n'otunula enjuba gy'eva wadde gyegwa nkukotese. Yajabola abantu bannange musabe nnyo kati gomanyi tolina gwolinako mpalana tolina kuwalana. Lukenge munyumya naye bulungi bibino byakola. Kati bw'obanga oli mwereere toliiko Katonda agoberera waddono w'omuggulu nti oba kiki oba nazukuseneneewo nga mumaaso ga bino sitaani bikukwata. Naye omuntu eyeewonze mu maaso ga Mukama bino ne bookera ku makya n'onnaamiriza nze Kasalina waabwe. Era abandoga mulabye nnyo. Kaakati munaye n'amuwa emmumbwa. Eno yalimu buli ddagala lyonna. Obola nze kye kyantamye emmumbwa newankubadde nali njagala nnyo okuzinywa. Emmumbwa emu neewonya endwadde 157. Emmumbwa egi yeeroga eddalu yeevumula eddalu yeegira emambuluga yeegaleeta. Kaakati olwo ne bintama. Yalimu olwala lw'empungu mu mmumbwa. Okusobozesa omulwadde okutaagulataagula abalabe be bonna ng'olwala lw'empungu baalusottera mu mmumbwa. Yalimu kalanda lugo okusobozesa aginywa okulanda. Mbu yalimu n'olulimi lw'ensanafu. Ate simanyi sitaani bw'alingalinga bantu abalimba nabo ne mukkiriza nze bannange. Nebaza Yesu wange bannange. Mbu yalimu n'olulimi lw'ensanafu.
kati emumbu eno yali esiriwaza esirirwa ku mateeka amazzi ag'okusiriramu nga Lukenge ateekwa kugamirira munde ku kuluzzi ate ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa ng'esirirwa mu mazzi gano ku lujjo lwa nsumbi ate ng'omulwadde amala ennaku 3 nga takutte muntu yenna mu ngalo. Wulira ya Rabbi Mungu ya barakatuhu. Sitaani abonyaabonya bannange. Birono yona nabyo ebiteekateeka byabawa biba kubatiisa kumwe kwegulumiza. Naye olowooza bivaamu nti bivaamu n'ensa. Kuba kubatiisa. Naze newunya n'abantu abatya sitaani. Mbwe eddagala eddala lyali liyitibwa kibutika. Mbu kibutika ono kaali kaweke buweke. Ng'omulwadde ye kennyini yateeka okukakwasa omulogo akaweke kano. Mpozi nga amukwata mu ngalo era nga bw'aba akamukwasa alamiriza nti kubutika mubutike. Ku kibutika mubutike. Omulimu gubutike. Amaka gabutike. Eddogo libutike. Bajjajja battu byonna mu bibutike bwe bute. Era nange abatambulira sitaani mulina ennaku nga mulabye bambi. Yoyo sitaani wammwe gwe mwalonda sitammwe. Bwatyo bw'abakunsa. Kati Pawulo gwe baloga ddala musajja wattu akoze eki. Ate era nga bw'amala okukamukwasa kali akaweke kakabutika ng'ateekwa ansirise na wano mumpulire bulungi ng'ateekwa okumwewalira ddala si kulwanga kibutika naye amubutikiramu era bwe gwali okumanya nga Lukenge yeewala Pawulo ne we yali yasengukawo oyo ye muntu be bantu bannamu.